BF SUMA omusawo Robina nakitende okuva mu BF SUMA ndi naye wano. Omusawo Robina tutambudde ffenna ajja wano n'asomesa n'ajjanjaba n'atugaziiriza wajja tulina okufuna obujjanjabi. Kakati bweyogera ku BF SUMA ne musawo Robina nakitende mangu nnyo gende Nansana wali ku Sibyangu building. Hawunga ku mafuta ga mmeru awo Nansana ng'ogenda okutuuka ku masitowa. Oba si kyekyo wano ku New Pioneer Mall building e Kampala ate nawo wali. Ndi naye wano tubadde tubulanganyemu ng'akyateekateeka biki by'alina ottuwa n'okubireeta naye kamusabe nga bw'alabise ababuuzeeko ate tutandika okusomesa olwaleero. Oli ku Terefayina butereevu. Abali eyo abatulaba mwebale kubeerawo Mukama yebale bakuuma nga muli balamu. Ate abalwadde katusabe mwejjanjabe nga ne Mukama bw'akola omulimu gwe. Kakati olunaku olwaleero lindako bino mbalagiridde mu ngeri ya luyitwe. Yes. Njalo otanye. Nsangibwa ku mafuta ku kizimbe ekipya New Pioneer Mall e Kampala. Yes. Ndi emabega wa Mutasa Kafeero. Ndi ntunudde ku Standard Chartered Bank eyali Cooperative Bank. Yes. Opposite Iho Restaurant. Mwentunuludde room number eri PE 5253. Jangu wejjanjabe, jangu wekebeze gwe alina obuzibu bwonna. Nawalala nsangibwa ku Sibyangu building room number 17 wansi ku floor watolinnya kalina kipande bw'okiraba kuliko essimu nkubiraako abasawo we bali abatendeke. Ndi opposite amafuta ga Melu. Side ne side waliwo amafuta ga Melu ekizimbe Sibyangu building Nansana naawe ali ku luguudo lwa Hoima totawaana kujja mu kibuga. Genda abasawo we bali abatendeke bajja kufaako bajja kwaniriza mujja kwogera bajja kutemera eddagala mu bitundutundu osobola okwejjanjaba newankubadde nti essaawa zino essente zibuze naye tusobola okugenda nga eddagala eryo tulitematema mu bitundutundu noba ng'osobola okwejjanjaba. Naawe ow'omu kibuga n'avudde ewala Ntebe nawa jangu ku New Pioneer Mall ntunudde mu Nkulungo emabega wa Mutasa Kafeero roundabout Standard Chartered Bank mwentunudde opposite Ihu Restaurant oba emabega wa Mapeera building. Kakati olunaku olwaleero nsomesa ebintu bingi eby'emiwendo mingi. Nsomesa ku baayagala okulabika obulungi, nsomesa ku baami aba prostate, ab'amagumba waliyo bannaffe nga balina ulcers ez'enjawulo, waliwo abalala nga balina sukaali, pressure n'ebirala. Naye nja genda njogerako katonotono buli ku kimu naye nga ngenda kutandika n'ekyabaami oba n'abantu bonna ng'oli eyo. Ensangi zino oba ekyasa kino ku mulembe guno luli abantu balwalanga oba n'engeri gye bagenze nga ebintu bikyuka. Ennaku zino abantu bamanya nnyo ebintu bingi. Luli abantu balwalanga nga tebamanyi nti oba onaafudde kansa wa prostate oba wa mabeere oba wa kyenda oba wa mumiro oba wa mu lubuto. Kati ensangi zino tubagamba nti gwe ali eyo waaligenze ne weekebeza naddala ng'oli mwami ng'olina obubonero buno wammanga naddala omuze ogw'okufuuyisa buli kaseera naddala obudde obw'ekiro. Oyinza okgenda mu toilet eyo noba nga waakavaayo n'oddiŋŋana. Eriyo bannaffe abalala nti bw'afuuyisa omusulo gwe teguvaayo nga bwe gulina kuvaayo. Abalala afuna kye tuyita burning urination ne gumwokya omusulo okubalagala n'awulira nga kaamulali gwe batadde munda eyo. Kati nno ali eyo ng'olina obuzibu obwo abalala ng'olumwa emabega wano kabeera kabonera kakulaga nti prostate yo yazimba. Waliwo bannaffe nga oli eyo nga watandika okufuuyisa omusaayi. Waliwo bannaffe ng'oli eyo ng'olwedde bakuteekamu akapiira ng'omusulo mwe guyita. Waliwo bannaffe abalala ng'olumizibwa wansi wano mu ndira ze twaliisewo endira. Waliyo bannaffe abalala nga bw'ogenda okufuuyisa abalala oleeta matondo. Waliwo bannaffe abalala nga n'ekikalu kyennyini tokyakuba
fly eyo buli kaseera ebeetobye nti omusulo guli glandi eri buli lwezimba. Prostate gland kyeki? Prostate gland ye ebeera wansi w'ensawo etereka omusulo kye tuyita akawago oba bladder mu luzungu. Kati katungulu ako prostate weebeera gemanyi g'omwami kyekitiibwa ky'omwami. Teriyo omwami gw'ogenda kusanga nga prostate eyo namu n'omusanga nga talina maanyi ga butonde. Gwe naawe ali eyo nga n'amaanyi g'obutonde olaba nga geesaze manya nti prostate yo erina obuzibu. Genda weekebeze test gye tuyita BPH. Genda bwe bakebera BPH ne balaba nga prostate egaziye nnyo. Ebiseera ebisinga turecommendinga ne tugamba genda bakebere PSA. Eyo nno baba bagenze kebera kansa. Bakebera kansa oyo bamukeberera musaayi ya PSA. Bwe balaba nga kigenze nnyo bajja kusindika ogenda okukola bioscap. Bakuggyeko akanyama batestinga eddala balabe kituufu ddala olina. Saagala gwali eyandaba essaawa zino otye nedda totya byabulamu kwekolako bagamba asika obulamu tassamuka. Ate n'ekirala nti omubiri gwaffe guno gwogera ebiseera bingi gusindika obubonero oba gusindika obubaka ne gubusindika mu bintu ebyenjawulo. Naddala gwali ensangi zino oyinza okuba nga olumizibwa omutwe. Omutwe si gwe gubeera gukuluma wabula omubiri guba gusindisa obubaka nti waliwo ekitateredde mu bulamu. Omutwe guyinza okuba nga gukuluma naye nga musujja malaria yakuluma. Omutwe guyinza okuba nga gukuluma nga njala yekuluma. Omutwe guyinza okuba nga gukuluma nga birowoozo nga stress. Omutwe gusobola okukuluma nga lubuto lwe lukuluma. Omutwe gusobola okukuluma nga olina kamunguluzo. Omutwe gusobola okukuluma bangi nga tofuluma nga togenda manjo. Kirumya omutwe. Kirumiza ddala omutwe. Omutwe ne gukuluma. Omutwe gusobola okukuluma nga tonywa amazzi nga gwe toli munye w'amazzi. Kati omubiri gukuba gusindisa obubaka nga gugamba owange waliwo ekitateredde bulungi. Genda ofune glaasi y'amazzi onywe. Kumakya bw'oba okedde kumakya fune glaasi y'amazzi onywe. Kati omwami ng'oli eyo nga baakuteekamu akapiira genda ku Sibyangu building e Nansana ofune eddagala basawo we bali abatendeke bajja kukwata. Genda ku Pioneer Mall, New Pioneer Mall. Banji ekizimbe ekyo tebakimanyi. Bw'oba omanyi awaali former Pioneer Mall enkadde nga ntunudde mu Standard Chartered Bank eyali former Cooperative Bank mwe ntunudde ekipande ojja kiraba ne waveeri wansi ku park. Jangu tobeera eyo mwannyinaze oyinza okubeera ng'olina taata jjajja bangi gwali ku TV oyinza okuba nga gwe toli mulwadde wabula ogenda kufuna ennamba ezo nga bw'oziraba ku screen ziwandiike bulungi giwe neighbor giwe omuntu yenna. Tulina bannaffe ng'oli eyo olina sukaali abamu nga mwekuba na mpiso naawe jangu ku Sibyangu building buli kimu weekiri. Oyinza okubeera ng'oli eyo nga pressure ng'olina ya wansi eyo nombi ettamangu. Abalala eyambuka waggulu negenda mu 1820 mmeka. N'abakyala bennyini ng'oli eyo nga wafuna olubuto naye nga lwakufuukira obuzibu. Manya nti omubiri gulaga nti nno bwe walisiivinga bebi mu mubiri omubiri gulaga nti wafuna bulabe guba gukyagaanya okukwatagana. Jangu mu BF SUMA. BF SUMA ekigambo ekyo kinene kiggwayo Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Jangu basawo batendeke bajja kuyamba ne bw'oba olina kye weebuuza essimu ezo bajja zikwata. Bw'oba olabye ng'okubya essimu eyo ng'eri bize funa obudde bwonna w'obufunira ng'eri free bajja kukwata bakuddemu bakunnyonnyole. Genda weekebeze mugende mwekebeze prostate gland mugende. Tulina bamaama baffe oba bajjajja baffe ng'essaawa zino amagumba gamuluma takyasobola kufukamira takyasobola akekejjana. Waliwo n'abaana abato abajja mu maaso gange nga amagumba gakola sawundi. Kiva kuki? Kiva ku lw'ebintu ebyo bye tulya. Nina keŋŋambye nti waliwo bannaffe ng'ali eyo tafuluma oluusi amala wiiki nnamba oba ki ojja kulaba nga ogani zonna zirwadde. Be bantu bajja okusanga ng'alina pressure, be bantu bajja okusanga ng'alina sukaali, be bantu bajja okusanga nga amagumba malwadde, be bantu bajja okusanga ng'ensigo ndwadde. Lwaki? Nti olubuto luli bwe lubeera nga lukyafu nalwo lutandika okwekubira amakubo
ne luweerezaako kuba mulirwana oba organi zonna eziri mu lubuto ojja kwesanga ng'ekibumba kirwadde kubanga ekibumba ekyo kye kituyamba naddala okusengejja ebikyafu byonna ebikola biki ebiri eyo kati nzirayo emmanga waggulu ku prostate eyo ebiseera ebisinga bwezimba munda omwo erimu katube ke tuyita urethra katube ako kafunda ate ko bwe kafunda kafuna ebinnya buli lw'ofuuyisa omusulo ogwo gulegama buli lwe gulegama ne gulwawo gufuna ebisejja ebyo bitandika okwekutulakutula ne bitandika okubrokinga tube eyo yensonga lwaki nti abamu bwogenda mu toilet omusulo ne guba nga gukulumira ku sipiidi nnyingi nnyo n'otuuka eri ng'osindika musindike namaanyi buli lw'ogusindika manya ebisejja biri bimanyi n'okuluma n'okutujja ate ekirala era tube eyawalegama omusulo buli lwe gulwawo wafuna obuwuka obwo bujja kutandika okulya woozi za katube kali ke tuyita urethra oba ebisenge bya urethra buli lwebirya ojja funa amabwa buli musulo guli gunaayitangawo ojjukira omusulo guli abeera asidi kyekyo ekintu kyojja okuwulira ng'obalagibwa nga kamulali mulimu bannaffe nga balina inflammation abalala balinamu obuzimba bajja tuuka ekiseera bwabika otandika okufuuyisa omusaayi gwe omwami yenna ali eyanga ndaba ng'ofuuyisa omusaayi dduka agenda kusibyangu building Nansana tuli opposite amafuta Melu petrol station asobola okujja mu kibuga nawe jangu New Pioneer Mall jangu omanye obulamu bwo jangu okeberebwe jangu wejjanjabe tulina abakyala ng'oli eyo zadde akaana naye ng'akaana ako kaava mbuvi kakubonyaabonya tekakula tekalya kanyiziira buli kalwadde konna kalyawo musawo ireba nti twogerangako mu ngeri ey'abaana tulina ebintu eby'abaana products ez'abaana abamyusamyusa obuviiri obubuto buli eno abalina nga talina emmere gyalya talina vitamins D.C talina kwegamba ali awo nga emmere naawe ng'omukadde gy'omuwa temuyamba kuzimba butafaali bwa mubiri gwe abe ng'asobola okukula eriyo n'abakyala nga bwe wafuna olubuto osesema olyawo okoze ate ng'omuntu ali munda aba yeetaaga okulya naawe olina product yo ejja okuyamba banange tulina abakyala n'abaami bennyini tulinayo ka promotion aka package kabyokwekolako bw'obanga byakulema nga wajjanga ebbeeyi eri waggulu naawe jangu bakukoleko tutandika okukola okuva ssaawa emu paka abalwadde bwe baggweerawo tukola okuva Monday paka Sunday gwali mu ofiisi ng'ondabiraawo nga tolina budde bwa working days naawe jangu ojja tusangawo Nansana Sibyangu building tuli wansi ku level ya wansi room number 17 jangu bakoleko jangu bakwekebejje gwe ali eyo ng'osobola okujja mu kibuga jangu ku New Pioneer Mall kizimbe kiri wakati mu kibuga kitunudde mu nkulungo emabega wa Mutasa Kafeero kitunudde mu Standard Chartered Bank naawe jangu okolebweko bakwekebejje abali eyo nga mwatwala eddagala nga ndikuweddeko nammwe basabire Mukama Katonda abagabirira ate musobole okujja muleme kutta treatment yammwe gye mwasooka okutwala mube nga musobola okwejjanjaba mubeera abalamu era n'ensangi zino tulina promotion egenda maaso oyinza okujja nga bakkebera naye ng'eddagala lyakulema okugula jangu tulina promotion egenda maaso naawe jangu obe ng'osobola okwegulira eddagala ng'osobola okugulira mukadde we eddagala jangu ku Sibyangu building jangu ku Pioneer Mall e Kampala eri mabega wa Mapeera ntunudde mu Standard Chartered Bank opposite Hill Restaurant ndi mabega wa Mutasa Kafeero roundabout eyo jangu twejjanjabe tubeere abalamu tulina boosting obwongo
oyinza okuba nga naawe kennyini andaba essaawa zino ng'oyinza okuba weerabiralabira bintu bingi jangu tukyalireko. Kaakati musawo oyogedde wali ku nsonga y'abaana abaana batakula bulungi olw'endya oluusi baba baava ne mu lubuto ng'ebiseera ebisinga nga kaava mba nabana be babikkira mu nasale egundi. Kati omwana oyo obwangu bwabwe ebiseera ebisinga bulwawo nnyo okula bukula mpola balowooza mpola babeera slow ebintu byabwe bakola babakolera akantu akalungi bakayita Dr. Cow kalungi ojja kawa omwana naawe weewoonye. Tulinayo abantu ng'essaawa zino oziira obudde bwakyuse enkuba bw'etonnya oba bwe tufuna obudde nga bukyuse oba nga buzibye oba nga ku makye empewo ey'okumakye kuyisa bubi n'okolola wano obeera n'ekintu ekyo ekikolokoota oziira memiro buli kaseera oba ogikontula nammwe mujje tulina eddagala nga olina sinus tulina abantu abali eyo ng'obutafaali bwammwe obw'omubiri bukaddiira ku sipiidi eyayiriyire nga bayinza okukugamba gundi gwe obadde kinga okulira ku sipiidi ya yiriyiri obutafaali obwo bwennyini bwe buba bukaddiwa ku sipiidi ey'amaanyi jangu tulina akantu ako ka product akasobola okurivansinga obutafaali obwo ne kabuboostinga ne buba nga buddawo nga bwe bulina okubeera. Kamulembe nnyo yitako ku BF SUMA Pioneer Mall, New Pioneer Mall oyiteko ku Sibyango Building BF SUMA eyesangibwa Nansana opposite amafuta ga Melu petrol station side ne side wekali ekipando ojja kiraba abasawo we bali abatendeke bajja kufaako bajja kulabirira obeera omusawo nnamba emu eri obulamu bwo. Oli ku BBS Terefayina ndi ne musawo Robina Nakitende kuva BF SUMA nga bwakulagiridde Nansana wano nga wakayisa police ku kizimbe ekyo ekiyitibwa Sibyangu Building room 17 ku basement room 17 kwali ne New Pioneer Mall Building ekisenge PE 5253 musawo mu deliveryinga. Yes, tukola delivery. Waliwo banaffe ng'oli wala osobola okumpeereza gundi ku WhatsApp ebbaluwa gye bakebererako nenkola report nemba nga eddagala lye tusobola abataxi balituusa ababbasi balituusa bano abali awana okumpi nga kati ennaku zino tugenda kuyingira mu November abantu bajja mu kibuga okwegulira ku bintu nga gwe toyagala mu bantu bangi titwala kujja mu mugotteko gw'abantu naawe tukola delivery tuliteeka ku bus tuliteeka ku taxi tuwa ababodaboda balituusa naawe eddagala lyonna lisobola okutuuka wonna w'oli ne bw'obeera wa ne bw'obeera ng'oli mu nsi z'ebweru tuliteeka ku DHL era litambula ne lituuka mu nsi wonna w'oyagala essebo lirina ebiwandiiko byalyo litambula buli nsi yonna liyingira teririnaako buzibu nti ate kino lirina ebyali eribyogerako kati gwali eyo ng'oli bweru ng'olumizibwa tusobola oditeeka ku DHL ne likutuukako bulungi nnyo tuweereza adresi zo kati bw'obeera ng'oli wala nga Kalanga simanya mu West Nile wa wonna tukola delivery era likutuukako kakati aba side ze Hoima mwe mugende ku Sibyango Building gye muba mugenda abasawo gye bali abatendeke ab'omu Kampala mujje New Pioneer Mall mujje mwekebeze mubeere abalamu eri obulamu bwammwe. Weewaawo. Musawo oyogedde ka promotion kano ak'ebyo salabita kwewunda ndowooza. Kwewunda okulabika obulungi tuyingire mu 2025 nga kutunulako agamba n'abaami n'abaami ate n'abaami munnange bakyasinza okwekolako nga beekolako bajjumbidde nnyo
beekolako era oba oli awo ng'akubira musawo olinayo akapya yes kakati okwekola kwokyo kweyerusa si kweyerusa olaba nga bwe ndi mu kkala yange nga ndi wa black bw'oba ng'oli mweru osigala oli mweru naye ng'olususu olulabika bulungi bw'oba ng'oli wa chocolate era ojja kusigala ng'oli wa chocolate naye ng'olabika bulungi nga skin yo eriko ka growth ako omuntu kakutunulira n'agamba wow yes mukadanyirira yes ne bw'obeera ng'oli wa black era olususu olwo ojja tulaba nga luliko skin ennungi eriko growth erimu akantu akalinga akamasamasa ne bw'oba ng'olina binnamakula tulina sabbuuni n'eddagala capsules zosobola okumira ne biba nga bivaako essimu zange eri 0 7 5 8 4 8 9 endala ya MTN eri 0 7 8 2 3 8 23 kankwerekereza kale sebo tusinkane ku Sibyangu building enansana ne New Pioneer Mall Kampala awo tufundikiridde BF SUMA katugende mawulire ejjotobadde katonda kuume musajja wa Kabaka birumye matovu Ssaabasajja Kabaka wangaale